teri mbere takyuka akutulira mugambe noya kukijjanya mwatulire inekyo kijja kugwa. Olunaku olwaleero Uganda tukeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufa kw'omuyimbi Daudi Mugema eyakuyimbira oluyimba Katonda w'omunaku teyeebaka. Ono afiiridde mu kibuga Gulu ku hotel emanyiddwa nga Sunny Hotel w'abadde agenze okusisinkana Sali Musale. Katonda wabana kuteebaka mama gwe totya mbeera Katonda gyali kabaseke kabajerege mama kabakugobe kabakuluge. Okufa kw'ono amawulire gano gasaasanyiziddwa omukutu gwa rediyo ya Bwakabaka, rediyo ya CBS be basoose okubika nti ono yafudde, naye obudde we bugenze nga bugenda tugenze nga tugoberera story eno era kitegeerekese nti ono yagendayo okubeera nga asisinkana omukulu ku nsonga ez'enjawulo nti era oba oliawo n'emabegaayo we yalwala ekigere ono General Sali Musale yamubeererawo n'amuyambako kye yamuyamba. Oba oliawo teri amanyi nsonga nkulu yamututte eggulu naye nga amawulire bwe gatyo. Okufa kwe kwennyini kutankanibwa kubanga promoter Nobody Events ye agamba nti okufa kw'ono kirabika yaweereddwa butwa kubanga bagamba nti omubiri gwe gwakyuse nnyo okuva ku mubiri nga abasinga we babadde bamumanyi nti yaddugadde nnyo. Kale kigambibwa nti yaweereddwa butwa nga Nobody Events kwategeeza, era ayongerako nti enteekateeka ey'okumuleeta e Kampala ekolebwa. Katuwulireko Nobody Events. Yes, bannaye mbalamusizaako bapromota bannange bonna, manya Nobody Events. Kituufu mawulire si malungi. Daudi Mugema ali confirmed nti kituufu mufu, era essaawa zino enteekateeka nga bwe zitambula aggiddwa wayafiiriddwa mu guest house. Abamu mpulidde ekigambo guest house mugezaako okubanga abaseka. Guest house kyekifo wabadde asula, so wabadde asula bugenza okukyanga afudde. Naye okusinziira ku mawulire agali mu kuva eggulu bagamba Mugema addugadde nnyo alinga n'eryanda, era kiteebereza okuba nti yalidde buli butwa bwe bwamunnyodde. Okusinziira ku biva eggulu update gyenyinza obbawa. Ekirala tuli mukola ku nteekateeka funeral service egenda tumaze okukola ku nteekateeka funeral service egenda kumukimayo, then tugenda kuba twongera obbategeeza ebigenda mu maaso ekinaddako mu maaso. Naye nga for now funeral service egenda kusimbula emukime y'eggulu esooke muleete e Kampala, then nga batukola n'enteekateeka z'okulaba nga tumutwala ku National Theatre. Kale bw'atyo oye Nobody Events ng'agamba nti enteekateeka weeziri okubeera nga bamuleeta e Kampala babeere nga bamukungubagira nga abayimbi wali ku National Theatre. Ki ekiriwo? Sinado omutawaana okugulu kwawona tondabanga nekyakalira isebo. Sinado omutawaana Mukama Katonda abuyinza kukuliki kwampona nali nkusse kwangezaako ne kunnemu kulamani yankuba eddogo naye nemuwona nali manyi bulwadde buno bwa bulijjo kulamani kawooya ne banne be baali banuzi ate byegulu yobirango osaaga ate okasalamu kulamani oyo yanuzi okugulu kwabaaki kyokka bambi okugulu kwalimu obulwadde obuganda bwetwagezaako byonna ebyokizungu nebigaana naye Mukama n'atusaasira netufuna okulambikibwa okw'enjawulo ne kukala. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 070
0762 0 Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, kale muntu wange amawulire mbwe gatyo wegalabise mu nsi yattu Uganda ag'okubeera nga tuviirwako omuyimbi Daudi Mugema, naye ng'ojja kujjukira nti mu 2018 awo Daudi Mugema ono yafunako obuzibu, yasibwa ku bintu ebigambibwa nti yayimba ennyimba ezikuma mu bantu omuliro nga zityoboola n'omukulembeze. Naye nga Daudi Mugema ojja kumujjukira nti azaalibwa ku Kyotera ku kyalo ekimanyiddwa nga Kyampagi, era eno Ekyampagi gye yasomera ekibiina primary yatutuulira ku Kyampagi Primary School, ng'omulimu omukulu gwe yali akola gwali gwa kutunda pan. Ono gwe yatundanga ku ssomero ate olwo ku weekend n'agenda mu birombe by'omusenyu era n'aliisa kwabo abaali basima omusenyu. Era ye omugenzi mu mboozi emu ng'alaga nti ono paani yamubeererawo nnyo, gwe mulimu gwe yatandikira ddala mu 1997 okubanga agukola. Yali mu kibiina kya kutaano ku Kyampagi Primary School. Kitaawe ye yagenda mu mwaka gwa 1999 we yava mu bulamu bw'ensi eno n'asigala ne maama we nga amukwatako. Okuyimba kwa Daudi Mugema yakutandikira ku ssomero lya Kyampagi Primary School nga ali mu church choir. Naye muntu wange nkugamba nti program eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda weefunire ebyambalo eby'abakyala. Totya obeera mwami, genda ogulire omukyala, genda ogulire neighbor oba oyo akulya omwoyo. Kale n'oyo gw'owulira nti wandyagadde ayambala obulungi, tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park, that's Wilson Street. Ova ku Arua Park, Wilson 1
New Health Link Pharmacy wekoma yamuka amadala ogenda kuba otuuse. Oba tosobodde awo osobola okukkirira ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka liri 252 awe wali Amaz Closet for Tops and More. Abo baguza abawala baguza abakyala bonna engoye ezo eziriko ez'omulembe z'otunuulira omwana w'abandi n'ogamba kale singa ange singa ogenda kubeera nga ozifuna ku Amaz Closet for Tops and More. Gendawo weefunire ku byambalo. Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 twalayo omwana asome badde ne boarding arts ne sciences wali ku vocational course yonna ey'omu mutwe bagiteekako essira. Olulimi oluchina balusomesa kosa ne IT then omwana wa secondary aina course gyakola eri ku vocational. Kale kyanjawulo nnyo nti omwana wandibadde omutwala ku Kikaya College and Vocational School. Twina Twinex International ne tubeera ne D is a Hotel and Bar basangibwa Nsagu. Genda obeere nga ofunako ku kifo ekyenjawulo osobola okubeera nga owummulira emipiira gigino giyindayinda egya FIFA Club World Cup. Genda olabe ttiimu ya Messi nga bagikuba ttiimu ya Messi nga bagiwandula olunaku lw'eggulo. Twalabe Atletico Madrid yawanduddwa ttiimu ya Botafogo okuva wali mu ggwanga lya Brazil. Ate eno ttiimu okuva mu Egypt Al Ahly yakoze ekintu ekyenjawulo yagenze nnyanya ne FC Porto okuva wali mu Portugal. Ebyo byonna osobola obitegeera n'okunsingako ng'oli wali ku B is a Hotel and Bar. Giant screen emipiira ogenda kuba ogiraba bulungi. Kale muntu wange tulina Twinex International bali Bulaga kosa ne Plan B. Gwe yeetaaga ennyimba osobola ozisanga wano Kasubi ku basooka kwa Bula Stage. Kati ng'era bweri enkola yange ekitabo kya Muzeyi Magala tazibwa bali kyewuunya kitasimbwa goyambadde Abaganda abasukkulumu mu myaka 2024 osobola okisanga wano ku tterekero lyaffe erya Embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Woba wesitudde ekitabo kino kya mitwalo 10. Ekitabo kino kya mitwalo 10 ate era tukikola ne delivery awoli sente gwe ayagala delivery oziteekako were n'otulagirira butya bwe wandyagadde kikutuukeko nawa naye eza delivery zizo. Essimu gy'okozesa ku nsonga eno ye 0700 360045 ye namba kw'osobola okunfunira okufuna ekitabo kino. Ate era naawe yeetaaga ennyimba zaffe zino eza Kadongo Kamu weetaaga ebintu bino ebyenjawulo nga bino era naawe osobola okunsanga Kasubi ku kasooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange. Kale tukyali mu kiyongewero ekyokufiirwa muganda waffe Daudi Kema. Muganda wange nagendako emulago envayo nengenda Nakasero nengende Bombo ame hospital nenvayo nengende Taki nenvayo nengenda Agakani. Awo nawona nga bagamba bulwadde ki malogo ogenda nagenda emulago Cancer Institute ne bangamba nyina cancer. Ne bampaliza singa nyina cancer. Nengende Nakasero ne bangamba nyina cancer. Nengende Bombo ne bangamba nyina cancer. Nengende Taki ne bangamba nyina cancer. Nenkomawo emulago ne bankebera ne bangamba toyina cancer tusonyi. Era nyina zitasize emulago za mediate. Ezimu zigamba nyina ndala zigamba siri. kati abakugamba nga toyina cancer nga bagamba ina bulwadde Ekake bo bagamba bilwadde by'Abafirika byabalema. Bo bagamba tebisobola. Ene Taki nafuna ecupa y'amazzi emu yali mu painkiller. ebbanga lye wamalayo nisenda bannayuganda zebakusondera wafuna painkiller nakola testi za njawulo. Anti abazungu tebakuwa ddagala nga tebamaze okufuna kirwadde kikuluma. Bakola testi zonna ez'enjawulo bwe bakizuula ne bakuwa eddagala. Bwe kibula ne bagamba balemereddwa. Tebasobola kugamba nti tebakuwa eddagala lyaki. Daudi Mugema emabega eyo yalwala ekigere era ekintu kye yagamba nti lyali ddogo nti waliwo omuyimbi yamuloga teyamwatuukiriza naye byabuna emitimbagano n'ebintu ebirala naye era kigambibwa nti bwe yalwala ekigere ekyo
yatwalibwa mu ggwanga lyali lya Butuluuki era nti Jeno Salimu Sale yali musaale nnyo mu nteekateeka eno. Kale bwe kityo ne kijja ne kibeeraawo. Kale bingi okusinziira ku promoter Tamale ye ate atuwa version endala ono abadde akubiddeko abaganda baffe abaserukeera mu programu ya Radio Buddu ekolebwa muto wange Madimbuko ne Sakala Boy Muzeyi Kamadi bogerezganyiza era ye agambye nti maiti egiddwa awo we yafiiridde ne bagitwala ne bagitwala mu Gulu Referral Hospital era nti motoka za General Salim Saleh bazirabyeko awo ku hotel nga zeetawula. Ye agamba nti okufa kwono kirwadde abaddemu ne kirwadde kya pressure ate mbu kiteeberezebwa nti kyenda. Ye oli tujjukira nti Nobert Events agamba nti bamugambye ababadde ku ground nti alabika yaweereddwa butwa. Kale okufa kwono kutankanibwa era amawulire nsose n'enteekayo ebintu bino naye oluvannyuma n'embijjayo nga njagala nfune obukakafu oba oliawo obusingako kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe ffenna olugendo lwerumu naye onyuso otya. Kale yoyo muganda waffe Daudi Mugema Mungu amujjuludde naffe lwe lugendo naye nga abantu bange mwebale okubeeranga mungoberera oba tongobereranga saba subscribinga atuteekeko notification ebintu byonna byenteekako obeerenga osobola okubanga obifuna mu budde wemba mbiteereddeyo. Ate gwe asukkaawo oba oyagala ebintu bino ebyakadongo kamu ntuukirira ekasubi ku basooka kwa bula stage mukodomi wange Muzeyi Kabyanzo nkutumiddeko ku Baba TV Baba Radio y'omu ku bantu abanoonyezaako ne tubanga tuwuliziganyako ku nteekateeka zino. Waliwo Charles Mugenyi Smart naawe nkutumiddeko Salongo George William Kyagulanyi Lule naawe nkutumiddeko n'abantu abalala ab'enjawulo abanoonyezaako okubanga bantegeezaako ku bintu bino ebya Daudi Mugema okubeera nga ayabulidde obulamu bw'ensi. Ffenna twava wa Mukama era gye tulina okudda mubeere bulungi mweraba. Hello. Osuze otya bwana Tamale? Bulungi basuze otya sana. Oyogera ne Madimbuko oli buterevu ku mpewo za Radio Buddu Ssebo. Nsanyuse nnyo ssebo okubanga nfunye omukisa okubanga ndi ku radio ennene ne programu ennene. Yes ssebo taata. Kaakati tulaba amawulire ekitimba kyonna kijjuddeko Daudi Mugema ngenza okulaba nga naawe omutaddeyo ate nga manyi oli musajja munnamawulire yeesigika. Essaawa zino Mugema abadde Gulu. Mwenna abatuwuliriza Mugema abadde Gulu. Kibuga Gulu kye kibeera mu General Salimu Sale muyambi w'abantu ekitali kibi. Naye obugezo okukya ku makya ng'afiiridde ku loogi gye bayita Sanya. Afiiridde mu guest house gye bayita Sanya. Era essaawa zino we twogerera tulabye ku motoka z'omukulu nga zizze. Tetunamanya oba kitegeddeko Jeno batanakitegeerako naye abamu ku bayambi bakitegeddeko. Balese emmotoka n'ambulensi okumutwala mu Gulu Referral Hospital. Naye nga ababaddewo essaawa zino wennyini awo bakonfaminze nti bageza okumuggyawo naye yafudde kiro. Sorry. Yafudde kiro. Kati abadde yagenze mu lwadde oba kuba emabegakawo twayogerako naye ng'agenze aimprove nga natane ku buyimba obupya. Mugema abadde alina obulwadde ndowooza emabegakawo mwalaba ku foundalizing ey'okumusondera ku kasente. Abadde mulwadde so kati mu mbeera eyo agavayo bagamba ekyenda kyesibye abamu bagamba abadde ne alusazi abavayo kati ku ndwadde zimuse so kati wali emabega ku nsonga zetubaddeko nga tumusondera abadde n'ekigere ye ng'agamba bamuluga omu nga ekimu kyazimba babayita kati enjovu nga kimu kyazimba ekyefaananizaako enjovu ne bagenda ne bamusondera n'atereera. Mu mbeera eyo yagenda okukomawo ng'agamba bandoga kati essaawa zino abaliyo abamuliraanye bagamba afudde alina alusazi mu lubuto oba ekyenda kyesibye. So tukyaliwo kati wetwogerera obudde buno emmotoka ziri mu kumuggyawo okumutwala mu Referral Hospital eggulu. Kyekyo ekiriwo.
si mawulire malungi promota Tambale tweyanza nnyo sabo tweyanzeege webale nnyo webale ddala so ebigambo bibadde binnyona ku social media netusobola kubigenderako nga tetusoose kubeera nga tufuna obukakafu okuva ku soosi yennyini omukulu ngenza okulengera nga amupositinzeyo wano nga nti katumunoonyeeko abeere nga atunnyonnyola si mawulire mawoomu jjukira eggulu eyo liri paso gye yali afiiridde era kyali kyenda yagendayo gye byaggwera ndowooza oba kulwawo okulya kakana nga batumanyi obulwadde bwe bayita alusas tuse bwe buluddewo okulya kyenda kyesiba so nolwekyo omukulu abatolinze n'obulwadde bwe twali badde tugamba nti bubadde bw'amaanyi nnyo ekigere kyali ky'amaanyi nnyo agenzeeko ebuyindi bamujjanja byojjukira Lord Mayor nga agera maaso okuba nga akulemberamu koze ey'okujjanja bamugema atereere amaze okuba nga afunewo ko kayawula akomyewoko ate kati gano ge mawulire kati ate ekimututte kirala si kigere sonolwekyo Mukama Katonda ye bannange bw'atyo bwe yatutondera obulamu buno nga si bwangu yadde n'akamu n'akeddala nsooka okusaasirako nnyo mukyala we abadde mukyala muvumu nnyo mugema alesse obwana obutennyo so bwe tuwulira ku mawulire bwe gati obviously tolemwa kweraliikirira tolemwa kutya tolemwa kuwulira nga kwegamba mbotuufu ofunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo awo ne mu ngeri emubinda so tubasaasideko nyine tusaasirako nnyo mukadde we maama we mumanyi omukyala we ekyotira mami wa mugema mumanyi bulungi nnyo so nolwekyo ofunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo kuba omwana nabadde amwagala nnyo ate nga n'omwana ayagala nnyo mami we buyimba bwazaayimba obukwata ku mami bungi nnyo so nolwekyo bwowulira nga amawulire gali bwe gatyo si mawulire mawoomu tubasaasideko nnyo mwenna okusingira ddala tubasaasideko nnyo music Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records